mututeeka mu bifo okubeera nga twogera amaloboozi g'abantu n'okulaba nga tutuusa amaloboozi gaffe gye galina okubanga gatuuka kabe kasinje n'okwenyigira mu kukakasa nti ensonga z'abantu zikolebwako era n'okulaba nga tukyusa ku bulamu bw'abantu nga tukozesa ekyo kye tusobodde. N'olwekyo bwe buvunaanyizibwa obukulu ennyo obungi obuba nga bututikkiddwa ate nga tulina okubutuukiriza. Era mu kkowa eryo mwennyini mwe muva okuliyetinga okulaba nga platforms zino tuziwa time eno tusobole okuba nga amaloboozi gammwe twongera okugateekayo ate nga naffe ge maloboozi gaffe. Nga bwe nkutegeezezza nga sinaba kugenda wala, olunaku olwaleero olwa Sunday tugenda kufokasinga nnyo ku nsonga eziri e Masaka oba ensonga za Kunga. Ebigambo bingi byogeddwa okuva Deputy President wa NUP Hon.Mpuuga lwe yagamba nti activities eza Kunga mu Masaka zeetaaga okutunulwamu era kikozinze fracas nnene era nga oyo ye munnamateeka w'ekibiina ki National Unity Platform omubaka omukyala owa Kampala Shamimu Malende. Omubaka omukyala yeewaayo buli lunaku olw'Essande abeera akutemaatemera ensonga ezifa mu byobufuzi mu kibiina ki National Unity Platform ekimutwala. Olunaku olwaleero nno ensonga ezimuleese okwogerako ze ensonga ezikutte ejjembe mu Masaka eza Kunga ne Hon.Mpuuga Nsamba. Hon. Nsamba yazzeemu n'akikkaatiriza nti Kunga tajagala kuddamu kugiwulira mu Masaka. Ekyebuuzibwa nti agigoba ngaani? Bagamba nti Kunga yateekebwawo kibiina ki National Unity Platform oba People Power ng'eyambako okukunga abavubuka abatamanyi kigenda mu maaso nga bagezaako okubabuulira engeri gye balina okulwanamu okulaba nga beegobako enkola y'obwannakyemalira. Bagamba nti Mr. Mpuuga bw'agoba Kunga mu Masaka kitegeeza aba ayingiridde enteekateeka z'ekibiina ki National Unity Platform ate nga kye kimutwala kubanga naye mmemba mu kibiina ekyo. Weewaawo nga baamuwa obukulu ye Vice President mu bitundu ebya Buganda ekitegeeza nti ate yatwala ekibiina ekyo naye yataddewo amaanyi ng'agamba nti agenda kulwanyisa Kunga mu Masaka tagyagalamu kubanga ye ebyo Kunga tabitegeererako ddala. Hon. Shamimu Malende nga munnamateeka z'ensonga ezimuleese okugaayagaayamu olunaku olwaleero tuziwulirize n'obwegendereza. Naye tunaba kugenda mu nsonga ezo tukujjukiza nti tutambula ne Haji Settuba omusomi w'edduwa. Haji Settuba omusomi w'edduwa yakutuusako pulogulaamu zaffe zino ennungi Hot News UK. Bw'okubira ku Haji Settuba omusomi w'edduwa omubuulira bubuulizi kizibu ky'olina ky'oyagala kuyambemu ajja kukuyamba kubanga akola ku nsonga ez'enjawulo omuli abanoonya emirimu, omuli banjagala kugendako bweru, omuli ku bankola naye sifuna njala kwongezebwa mu ssaala gye nkolera nfuna obusente tebumala. Nina ebizibu eby'enjawulo, nina obulwadde bunneesibyeko. Ebyo byonna Haji Settuba omusomi w'edduwa abiikolako. Haji Settuba omusanga nno wa alina essimu kw'osobola okumufunira 0703 31 39 25. Mukubireko mwogere tojja kwejjusa. Katugende mu maaso n'omubaka Shamimu Malende bw'akutemaatemera ensonga z'e Masaka. Okusobola okubeera nti nno abantu abagenda okuddukanya eggwanga n'abakola ebintu ebira bonna balina okuba nga bantu bayivu kubanga omuntu bw'abeera nga muyivu ate n'akozesa obuyivu bwe bulungi ayambako nnyo ku community ate n'abeera nga tatulugunya n'abo ababa tebasobodde kufuna mukisa okubeera nti nno bagenda ku ssomero. So n'olwekyo ekyo kyabadde kikulu nnyo era tuyozaayoza era olunaku olwaleero waliyo akabaga ak'enjawulo wali ku maka ga Chairman Nyanza ekyebandaawo okumukulisa n'okumuyozaayoza graduation. Abamu ebirabo twabitesse dda ne tubitwalayo ate nga ne bwe tuva wano ensonga ze zimu tugenda kuba nga tuzeetabako. Twagala kubayozaayoza mwenna mwebale emisomo mwebale nnyo. Naye kyenjagala okubateekako wano awasookera ddala nti bw'oba osomye okusoma kutwalenga entandikwa nti it just opens the doors for you. Kukugulirawo obugulizi makubo okulaba nti ofuuka omuntu mu nsi obeera omugaso mu nsi osobola okuyamba abantu. N'olwekyo okusoma tekutambula kwokka, okusoma kutambula ne common sense, okusoma kutambula n'okuba n'empisa, okusoma kutambula n'okuwuliriza abo abakutwala,
okusoma kutambula n'okubeera omwetoowaze olina okukkiriza okuyiga kwoyo amanyi yadde nga tasomye by'osomye abantu abasinga obungi ojja kusanga omuntu nga tasomye by'osomye naye ng'ate field gy'ogenzemu akusinga experience ng'asobola okusomesa kino nakiri tomunyooma n'ogamba nti teyasoma talina degree sijja kumuwuliriza abasinga obungi ffenna tuli products z'abo abantu abatuteekako emikono gyabwe ne batuyigiriza practicability y'ebintu bye tusomye n'olwekyo obeera ng'abantu tobabisaamu maaso buli omu muwa ekitiibwa ate naye kasingirayo ddala keeka okuba nti nno kozesa okusomako si just kukola ssente naye ng'oyambako ne ku community okusoma kwonna kw'osomye yiiya oyambye otya community ng'okozesa okusomako wonna gy'ova ova Kigezi ova Mwankole ova mu Buganda ova Busoga ova mu West Nile wherever yonna gy'oviira gezaako okukozesa okusomako okuyamba awo ku bantu abakwetoolodde kijja kubeera kikulu nnyo era mwana wattu nga kya muwendo yes weewaawo nga by'osomye oyagala kubikozesa ofunemu akasente kirungi nnyo era tewali akugaana naye kiki ky'okolayo kyeyo oluvannyuma lw'akabanga abantu kye bakwogerako nti omwana wa gundi yasoma oba mutabani wa gundi yasoma naye kino kyatuyambye n'olwekyo okozesa okusomako oyambe nnyo ku bantu but also about education njagala okukubiriza omulanga era mwenna abagraduatinze n'abalina ebitabo byammwe abakatikkirwa n'abo abaatikkirwa edda si katala nti ky'osomye ky'olina okukola mu Uganda ya leero ogira okola ekyo ekiriwo tonyooma kwoza mmotoka tonyooma kubeera maid mu maka ga muntu tonyooma kubeera driver tonyooma kuba bifaananyi tonyooma kutunga buli kintu ekiri awo essaawa eyo ky'oba otandikirako ng'ebirala bwe bijja ebiseera ebisinga ebifo we tubeera we watuwa emikisa ate okukola ebyo bye twasomerera naye gwe bw'onoogamba nti nze sijja kukola kubanga nninze nasoma statistics oba sifunye mulimu gwa statistics oba amateeka sigenda kukola mwana wattu oyinza okwebaka n'emyaka 10 nga tolina wookoze n'olwekyo tandika n'ekiriwo kati okikole awo wookolera we bagenda okutunuulira bagambe yalina mpapula kinti bwezi tibakwongereyo akalala muyige okutandika emirimu osobola okutandikawo kyonna gwe ky'osobodde oba kirimu ebyo bye wasoma oba tekirimu ebyo bye wasoma naye kasita kibanga kiyingiza ssente ng'ate kigasa nga bw'okulaninga ebyo bye wasoma ekyo nakyo kikulu abaana abawala tulina omuze ogulowooza nti wemba yadde ensomye nja kufumbirwa bandabirire buli kimu bakimpe diguli y'abazadde bo n'ogiteeka mu kabada omwami akuweeredde ennaku zino abasajja baweerera abakyala baweerera abasajja omwami akuweeredde emyaka 3 emyaka 4 emyaka 5 ng'ayagala obeere ne future ennungi nga ne bwaba taliiwo oba ne baba alinamu obuzibu bwa finances uyambako diguli ogyebasizza ogamba nafunye omusajja omugagga agenda kumpasa kimala education n'okukola bigaziko okusinga okulabirirwa n'okuba ne ssente n'olwekyo yadde oli mwana muwala bw'obanga osomye obusawo osomye obwa nursing eggwanga lyagala abasawo tandika ka kiriniki yawo wooli tolowooza nti omusajja agenda kukulabirira paka abeere nga just oli olw'okuba oli muwala yadde nakyo gyekiri kisoboka naye beera ne contribution ku society beera ne contribution ku baana bo beera ne contribution ku buli kimu funa engeri kyokibalansingamu mu ngeriyo naye teweebasa kusomako kubanga okusomako mukama baakuwadde omukisa society eba erinza ogiweereze n'olwekyo oyagala omusajja wo naye kola mwana muwala kola ennaku zino abakyala baweerera abasajja abakyala baweerera abaana be bazadde abakyala bayamba abanaku fe Allah mu Qur'ani yatugamba nti abo bagenda okutuukako mu maaso ge abagenda okuyingira ejjana si beebo abasajja bokka naye yagamba nti beebo abakwata ku kitono Katonda kyabawadde oba ekingi ne bayamba abalala abo abazimba emizikiti abazimba ebifo by'amasinzizo akwegamba abakozesa Katonda kyabawadde okuyamba kitegeeza Katonda yali akimanyi mu bitabo ebitukuvu nti mwenna mulina omugaso mu kukuza ensi n'abaana ne mu kulabirira ne mu kutuula tojja kugamba nti nze nga nalinga waka nga just neebase omwami yantooleranga zaka tolfitule kukakatako ng'omukyala bw'oba ng'otuuse okugiwa oba omutwalo oba akakadde n'oyamba oba n'ogamba nti ngenda kuweerera bano oba ngenda kugula bino ebitabo oba scholastic materials nga president waffe bwe yakoze ne first lady ne NUP obukulembeze
kyetwamaze okubanga twazimbye ne tukola ne tuzaayo abaana b'abasibe bonna be tusobola okulabirira oba abali available ne tumanyi abali verified ne tubazaayo mu masomero nga tubawa ebikozesebwa ekyo bw'oba naawe osobola okutoola toola otwaleyo oba naawe wooli n'oba totutte ku kitebe kyaffe n'oyamba abaana bali mu community oba n'oyamba omuzadde astrugglinga oba n'oyamba omwana so n'olwekyo tojja kugamba nti nze nali mukyala nga nzinze mikono nga nniiza omusajja alabirire buli kimu nabo babeera overwhelmed so n'olwekyo tugezeeko okulaba nga abakyala tukozesa diguri ezo tuleme okuzeebasa tuleme okuzijjukira nga wayise emyaka 15 nti munnange nasoze gulaba nali nasoma tata junior nanzijja kukola kwange nantuuze ewaka emyaka 15 muzaalidde abaana 6 kati amaze mmanyidde akasuke bwe lw'ennyumba ntandikiddewo okunoonya omulimu nedda mukyala kola oyambe ebimu kubeera ta domestic violence ye poverty oba over dependence on a person abantu abamu beetamwa naye nga tasobola kugamba nti neetamiddwa yadde ng'alina obuvunaanyizibwa obukulabirira gwe n'abaana bo n'olwekyo omukyala mukama waba akuwadde omukisa uganda kati abakyala kwebali n'ensi zonna kati teri generation etwala bukulembeze ekulaakulanya kubanga nga abakyala bali mabega n'olwekyo beera musaale mu kukuza amakaago beera mukyala mu kulabirira abaana bo mu kulabirira famire yo n'omukyala n'omwami kimukakatako naye beera musaale nga n'akasente olinawo mu nsawo onookuza otya obwakabaka bwa buganda nga toyina maali toyinaamu kasente kusobola yadde okuwaayo onooyamba otya omwana oyo gwola olina ekisa kingi naye olengera waliwo omwana atulugunyizibwawo naye tosobola yadde okugamba nti kano kempaddeyo n'olwekyo kubanga otudde weezinzeeko emikono osobola okukolerawo wennyini wooli wootudde n'obeera nga toseeguse oyinza okugamba nina abaana bange siina bwenkola omwami abeera bize nange ate mbeera bize tukuziza tutya abaana baffe tandikawo ekintu awo wennyini awaka wootudde newe kiba kikuyingiriza 5,000 oba 10 oba mutwalo kitandikewo osobole okuba nga olinako kyokola ng'omwami ne bw'aba afunyemu obuzibu oba omuntu yenna akuyamba osobola okuba nga naawe osobola okumuyamba osobola okusaba nga ebimu obikoze so ako kalowoozo kange eri abaana mwenna abagraduatinze nammwe abakyetuddeko emyaka 7 nga mukyanoonya emirimu mubeere nga musitukiramu also nga sinaba kugenda wala njagala congratulating president ne first lady wamu n'obukulembeze bwa National Unity Platform nti enteekateeka yakoleddwa bulungi nnyo abaana okudda ku ssomero era byakuŋŋaanyiziddwa ebitabo ne biweebwa families zino eziriko abaana baffe abakwano baffe abaasibwa mu makomera ne families eziriko abantu abaawambibwa wamu n'abo abattibwa so abantu abo bakuŋŋaanye twabakuŋŋaanyiriza wali emagere ewaka ne babeera nga baweebwa ebintu ebidda ku ssomero twagala kwongera kwebaza okuba nti omukulembeze alaga ekyokulabirako ekirungi era buli mukulembeze wamu ne bannayuganda mubeere nga mulabirako tubeere nga tuyambagana mpozi n'ekirala people's president era nga ababiri ba girls okuli Namutosi Sandra ne Namagembe Aisha bawambiddwa mu maaso awo Kampala Colping Hotel edidde ddala offices zaffe babadde bakava okulaba film tusobole okuteekako eddoboozi lyaffe mu kunoonya abantu bano ne kumukubabanja yes so twagala kugamba nti n'abantu bonna tulina okuvumirira ekiwamba abantu ffenna era tukitwale ng'ensonga eri serious ereme kubeera nsonga ya comedy era ereme kubeera nsonga ya TikTok nti NUP bwenereeta abantu abanyigiriziddwa families zaabwe zibuliddwa abantu nti n'abakulembeze ku sayidi ya gavumenti bajja kuvaayo babeeko bwe baleeta abagamba nti ffe NUP ate yatuwamba ebintu tubiggyemu katemba kubanga ekiwamba abantu kya ddala drones za ddala ate nga tezakatandika kati n'olwekyo ensonga eno olwokubanga eyekiwamba abantu n'okutyoboledde ebbiri omuntu ffenna etugattira wamu ne bannaffe abamu abakolera mu gavumenti bagivumirira nabo bagamba mu constituencies zaabwe n'ebifo byabwe gye babeera abantu bawambibwa n'olwekyo tulekerawo okugibalaatiramu omuntu yenna avaayo n'agamba nti NUP yewamba abantu yabasooka okusibibwa atuwa obujulizi bw'alina abagamba nti drones za NUP baveeyo batutegeeze drones ezo ziri luddawa kubanga balabika bazitegeerako bamanyi ne bwe ziri neddi bwe zikozesebwa n'olwekyo batuyambeko mu kunoonya obujulizi buno bakwatibwe baleete obujulizi buno kijja kukosa nga kiyambyeko okusinga abantu baana baparedinga
nga balinga babagambye ebintu by'okwogera then ate ne balyoka bakola ki ne babeera nga eggwanga libalaba nti balinga abali mu katemba. Ekirala omuntu yenna bw'aleeta obujulizi n'agamba nti buli yayimirira mu maaso ga kamera n'agamba nti National Unity Platform nze ndi member wa National Unity Platform, amagye gampamba, poliisi yampamba, ne bantwala mu safe house ne bankuba ne bantemula, twagala buyambi. Enkeera n'akeera ku makya n'agamba kati nze ndi side ya gavumenti, NUP luli eyangula ssente ne ŋŋamba mpayirize gavumenti naye NUP eyampamba yeyina ne drone. Omuntu oyo tuba tulabanga ebigambo byayogera tebikwatagana. Kitegeeza tuba tulina okubisengejja ennyo n'obuteesiga nnyo bigambo bye kubanga tetumanyi ddirwa abaalimba na ddirwa abaayogera mazima. Nolwekyo tetusuubira kitongole kya gavumenti kyonna kinoonyereza nga poliisi oba amagye oba kkooti okutunulira ebigambo by'omuntu ayogera ng'akyusa ebigambo ne bagamba nti ffe ng'abanoonyerezi yadde ono omusajja yakyusa ebigambo yasooka kuwaayiriza ffe oba yasooka kugamba ffe kati agamba nti NUP ekikola nti kati olwo mu abanoonyerezi mugendagenda n'ekyo kiba kitegeeza nti okunoonyereza kwammwe kufuuse kunafu nnyo wabula munoonya muntu wakwekwasa anaayogera ebintu bagambe nti NUP ewamba abantu. So by and large ekyenjogera nti ekiwamba abantu kikyaliyo kya ddala, drones zikyapiikinga abantu, temuteekawo mbeera erowoozesa abantu nti eggwanga terikyali mu kiwamba abantu kuba weekiri. N'olwekyo tulina kusalira busalizi wamu magezi okulaba ekiwamba abantu kiweddewo kitya. Bwe kiba nga kituufu waliwo abakyenyigiramu tunoonyereze ababali mu tuwa information ku kiwamba abantu baveeyo batuclarifyingire era batuwe n'obujulizi kubanga baleka babulina. Tusobole okuparadinga abantu mu maaso ga Uganda nga tulina n'obujulizi tibannange bulijjo tubonaabona naye bulijjo Besigye yawamba abantu, bulijjo Museveni yawamba abantu, bulijjo Bobi Wine yawamba abantu, bulijjo Shamim Malende yawamba abantu. Kwegamba tubeere nga tuleeta ekyokulabirako ekikola ki ekyokulabirako ekiriko n'obujulizi tuleme kufaanana nga bakazanyirizi. N'olwekyo ensonga y'ekiwamba abantu y'amaanyi nnyo. Mposi nga n'ekirala tulina okujjukiza abantu baffe nti abantu baffe era bakyakwatibwa. Abamu ne bawambibwa ne bagenda mu bifo ebitategeerekeka ate abalala ne bateekebwa ku police stations olumu nga tetutegedde. So tulina comrade waffe Katongole Julius era naye mabegako yakwatibwa n'abeere natete ku poliisi okumala eddala kumpi ennaku 5 nga tannaleetebwa mu kkooti. Twamulindiranga ku kkooti ez'enjawulo nga batugamba bagenda muleeta Nabweru mu kkooti ate batugamba bagenda muleeta Makindye naye ku kkooti zonna mu kwetala kwaffe emaliza tebalina bwe bamuleese. Naye oluvannyuma bamuwa police bond ne bamuteekako omusango unlawful assembly. Mwana wattu ate yali agendawo waliyo olumba e Masaka eyo olw'abambasada nga bagwe bagenda okugendako naye yavaamu awo okugulaagula ebintu eriya y'ennateete ne bamubaka ne bamutwala. So tulina okwongera okuwoninga abantu baffe bonna. Bw'oba omanyi nti you speak against the regime, bw'oba omanyi nti nno nti oli mu center obanga olina ekintu kyonna kyokola oyambadde ebimyufu olina oteekako akakofiira whatever way olina okumanya nti wakyaliwo elements mu security ezimenya amateeka. Tetujja kugamba nti security yonna, tetujja gamba nti poliisi yonna mbi, tetujja gamba nti amagye gonna mabi, tetujja gamba nti ebitongole ku maddembe naye tujja gamba nti mulimu abali mu bitongole ebyo abayinza okuba nga bali waggulu w'amateeka ng'enneeyisa yaabwe nyogo ne bakola ekintu tebabagambako kati abo betugambako nti abo boonoona ekifaananyi ekyo. Era kyokola nti bannayuganda bangi beegasse ne bagamba nti abo aboonoonye ekifaananyi baleetedde ebitongole byonna okufa nti bannayuganda tebakyalina mu bwesige. N'olwekyo ababikulembera nga IGP abakulira amagye abakola ki you have to do the needful. Bannayuganda batandika okubabanja abantu n'okutandika okubagamba nti mutuyiyeyo ng'eggwanga ekyo kye baba bategeeza nti mulemeddwa okucleaning up system yammwe okulaba nti baani abo bali munda bakola ebikolobero bino. Kitegeeza nti senga biba bibalemye okucleaninga mujja kuweesa bannayuganda ekifaananyi kirowooza nti abantu abo bo mubakozesa. Kyokka nti abamu bavaayo ne bagamba nti bakolera bo, lwaki tebabagambako, lwaki tebakwatibwa, lwaki obujulizi bukwekebwa, ne bagamba kamera zitezaabaddeko. So ebintu ebifaanana bwe bityo nze ndiwo okuwabula nakugayidinga nekwogera kituufu tusobole okuba nga tutereeza. So ensonga yakiwamba abantu ekyaliwo nnyo tulina okulaba nga tugivumirira. Tukyadimandinga abantu bonna bali mu makomero okuba nga bateebwa ba political prisoners. Nyongera kubajjukiza nti Olivia Lutaya akyali mu kkomera bagenze mu myaka 3 plus. Machete oba gwe tuyita Sekitoleko Yasin akyali mu kkomera. Kalanzi Sharif akyali mu kkomera.
Magala Umar akyali mu kkomera, Sseggujja akyali mu kkomera, baliyo over 35 mweyo batch babyalenga mu court martial ey'Emakindye, tewakyakkirizibwayo kamera, tewakyakkirizibwayo supporters okuggyako bannamateeka bokka abalondeddwa abatono. N'olwekyo tulina okubanga twogeza eddoboozi limu kubanga waliwo ensonga eyaggyibwa okuba nti ba-civilians balina okuva mu court martials. Gavumenti neteekamu appeal mu Supreme Court, but up to now tewali kyali kigenze maaso ku musango ogwo, ba-civilians bakyalabikira mu kkooti z'amagye. So ng'eggwanga tulina okukitunuulira nga tuvudde ne mugamba nti Supreme Court singa twakola appeal kijjamu obutuufu okukwata civilian owa bulijjo, omuntu abadde atunda street owa Obit n'omuteeka mu kkooti y'amagye. Kirabika kitya era kirabisa kitya eggwanga. Bw'oba muteddemu ng'ogamba nti alina emisango gye yazza nga gikwatagana n'ebyokulwanyisa, alina kubeera mu kkomera okumala emyaka 3 plus nga tawozeseddwa. Lwaki obujulizi buno tebuleetebwa bwe kibanga emisango giri serious nnyo? Kuba believe me, mu Uganda wano teri muntu ayagala omumenyi w'amateeka oba muntu ateekawo obutabanguko. Bw'onooba oleese obujulizi bwo ne bulumika abantu, buli muntu ajja gamba nti mubutuufu abo basaanidde okusibibwa. Naye akanyamberege bwe kava kwe kukwata abantu bano ne mubateeka mu court martial, wano nga ba-civilians ne mugaba basangiddwa n'ebyokulwanyisa whatever, kyokka ate ne mutaleta bujulizi. Ate ne bakandaalira nnyo mu makomera, ne bakandaalirirayo nnyo mu makomera. Ensonga za kununula bannayuganda abawambibwa General Kaguta Museveni. Munnamateeka Shamimu Malende yalwanirira abaana bano ebbanga lyonna, era bangi abazze basibibwa ewatali nsonga be tulabyeko nti yayimirira mu kkooti n'abawolereza era ne basobola okubayimbula ewatali musango gwonna gwe babateekako. Ensonga evunaanisa abantu bano ne twagimanya bulungi nti kuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula ekyewuunyisa nti waliwo abakyali mu makomera kati nga bamazeeyo emyaka egiwerera ddala 3, waliwo abo be bakyagenda mu maaso n'okuwamba. Drone bazeegaana nti si zaabwe era tebazimanyi. Abaavuddeyo okuwa obujulizi baagambye nti drone za opposition era ababawamba mubeeramu aba opposition nga be babakolako obulabe n'effujjo eribatuusibwako. Bwe bamala okubawamba aba opposition ne bakwata abantu be bawambye ne babatwala mu poliisi ezikulemberwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga ali mu buyinza olunaku olwaleero. Bwe bamala ne baweerezebwa mu poliisi ate ne bateekebwa mu kkooti ne balyoka bayimbulwa. Ekyewuunyisiza buli muntu nti ate aba opposition mwe muwambye abantu. Lwaki mubasindika mu poliisi ezikulemberwa Mwami Museveni? Ye lwaki basimbibwa mu kkooti eza Mwami Museveni? Kale ne bibalema okutegeera. Shamimu Malende kyazze okuvumirira ng'agamba nti abantu abo ebikolwa bye bakola bya kulinnyirira ddembe ly'abantu. Tewali tteeka liwambisa muntu lwakuba nti awagira munnabyabufuzi yenna gw'ayagala. Naye ensonga eyo ekyalemeddeko egendera ddala mu maaso. Abaana b'NUP bakyawambibwa nga ne gye buvuddeko waliwo abasatu abaabuziddwawo ne gye buli eno tewali amanyibbwa gye bali. Baabagasse nno ku 18 ababadde bakyabuze. Bakyabanja ababuze kyokka ate bongera okugattako ennamba okulaga nti nno bo okuwamba si kwa kukoma lwaleero. Beeteekerateekera ebyobufuzi ebijja ebya 2026 kubanga leero twali tugenda mu kalulu ka 2021 ekiwamba abantu kyatandika 2019 ne gye buli eno tekisirikanga. Kati baayongedde okuwamba okuteekawo embeera ey'okutiisatiisa abo abasuubira okwetaba mu kalulu ka 2026. Yes, so at the end of the day tulina okusigala nga tulaga nti okubanja abantu baffe bonna ababuzibwawo, okubanjibwa abantu ba political prisoners babeere nga bateebwa, n'abali mu court martial babeere nga bateekebwa mu civilian courts. Of course waliwo issues ku fishing communities nazo kuliko violations of rights nyingi. Abantu bano abavubi nina abantu bange ku mwalo gw'Eggaba kuba eyo nayo falling within my jurisdiction, but now we speak national matters. Nti violations eziri ku nnyanja aba security egundi ze bakola zeetaaga nazo okukyukamu. Teri muntu agambye nti temukwata balina butimba butajja ku mutindo oba batalina licenses, naye mubakwata mutya? Ekyokubiri, bwe muba mukola omulimu gwammwe ku nnyanja mwate tuulira nti mulimu abanene abamu abawamba ebintu bino n'ebyennyanja bino kati bebeddiza omulimu ogwo. Kati munnansi ataasobolako yali afuna ku nnyanja takyafunamu.
ebyo mulina okubeera nga mubitereeza. Tetwagala mu gavumenti opposition boogera nnyo oba ki, naye twagala mutereeze kubanga bwe malowooza gava mu abo be mulimu. Buli muntu ayagala okulaba nga omulimu gutereera, but how you do it. Also ekirala kyekyokubeera nti nno yes, twongera bwogezi maybe okusabira omubaka Honorable Ssejjirinya Muhammad abeere nga asuuka kubanga ffenna tukimanyi ali mu Aga Khan Hospital. Tumwagaliza bwagalizi Mukama abeere nga amusuusa nga nange bwe mwansabira Shamim Malende obulwadde bunnuma, essala zammwe Mukama Katonda yayamba ne zikola ki, ne zikola. So kyekiseera kyekimu bwe tusabira okulaba nti nno Honorable Ssejjirinya Muhammad Mukama Katonda amusuusa. Mpozi nga sinabeera kugenda wala, njagala kwongera kubajjukiza nti Palamenti ya Uganda yazzeemu okutuula, yatuula nga 9 neddamu netuula nga 25. Of course nga 9 January yakonfaminga Joel Sanyonyi nga leader of opposition nga 25 neekola ku budget framework paper. Then weekend yonna yayise Okulwokubiri, Olwokusatu n'Olwokuna era Palamenti ya Uganda yatudde nebeera nga yayogadde ku nsonga nnyingi okuli maternal deaths, okutunulira abakyala abafa nga bali mu ssanya, okutako nsonga z'eddwaliro ly'e Lubowa nga lino limu ku ddwaliro eryali liteekeddwa mu ssente nnyingi ennyo okulaba nti nno ligenda kutandika okujjanjaba bannayuganda nga tebagenze bweru. So abantu baali bakwestioninga ababaka lwaki eddwaliro lino terikyakola ki, lwaki eddwaliro lino terikyakola oba terinaba kubeera nga lizimbibwa ng'ate ssente zayisibwa ennyingi okukamala. Yes, tugezaako mu Parliament nga bwe tusobola, naye tukimanyi bulungi nti ekizibu kigazi okusinga Parliament ya Uganda. N'olwekyo obuvunaanyizibwa bwe tulina nga ababaka ba Parliament oba abakulembeze kwe kwogera ekituufu n'okugezaako okukozesa amaloboozi gaffe n'ebifo byaffe okukyusa kulamu bwa bannayuganda n'okwogera amazima. So n'olwekyo that is how it is supposed to be. Then tulina at the end of the day kyenkugamba tulina okufokasinga ku kifaananyi ekinene ekyokukyusa obukulembeze bwa Uganda mu mirembe. Twagala okulaba Uganda ekyusa obukulembeze ng'ensi ezo ezitwetoolodde bwe zitandise okukola. Ekyo ffenna kye tulwanako. Tuleme kubeera nga waliwo Alpha and Omega atagambwako, agamba nti awatayagadde kuba muyinza tavaako. Oyo tuleme kucreatinga ba Alpha and Omega kukuba nti nno omuntu bw'aba tayagadde, bw'aba ayagadde akyusa constitution nga bw'ayagala. So tufokasinga ku kifaananyi ekinene. Palamenti ya Uganda obuvunaanyizibwa bwerina n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo kwogera kituufu, kukola kituufu, kusitula amaloboozi g'abantu na kubeera nga buli omu akozesa ekifo kye okugezaako okukyusa ku bulamu bw'abantu nga gye bw'aba asobodde. Naye omubaka wa Palamenti tabeera gavumenti era tasuubira kukola mirimu gavumenti gy'erina okukola kubanga bw'agikola abanga agiyambako okusigala mu buyinza ng'ate yo y'erina also